Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Katulabe Endoveso. Hello, Jebalenze bampita mukunja wa Beat FM wangambye kubire. Yes, sebo. Nabadde njagala nyambe. Ganina muganda wange wano mulwadde naye ayagala kubulaba ku baana be. Ate kati nze nkuyamba ntya? Munnaye tukubidde omukazi amasimu gonna takwata. Tukola buli kimu. Taina kyajira essimu tebagikwata tetumanyi lwaki. Muganda waffe ali wano mulwadde tetumanyi oba ajja nakuwona ayagala kulaba ku baana naye omukazi takwata masimu. Kale ffe tubadde tusaba otuyamba omutukubireko essimu tulabe oba gwanakwata oyogereko naye. Omukyala yani? Omukyala yenna Misango. Ate muganda amwe? Muganda ffe Adam. Kale kati gwonayogerako naye? Wanaaba akutte. Kale beerako tovaako. Nkale ssebo. Ku Beat FM kiyita buli ky'omuziki ekisinga. Namisango. Wanjise. Oliwa. Nzimu bala ndi mukola kyakaliramu. Iyi kumacha kuno. Ate kumacha kuno kutakala kuliko obuzibu bwa gavumenti ya Museveni. Sawa natuba tukyakala. Adamu aliwa. Adamu. Adamu nga yafadda. Adamu yafadda myezi mukaaga kati. Adamu yafa myezi mukaaga? Mama yafadda. Bannange. Netwanziza munaku munnange. Kali nemalako naku ya musajja nkesuza mu bbaala. Bambi nga walaba. Adamu yafadda. Kati amaze myezi mukaaga. Bannange. Kati kyekikusuza mu bbaala? Nemalako naku ya musajja nsendeka. Naye ng'ate nayogeddeko naye ewiiki singa 2 emabega. Wiiki 2 emabega? Kyogamba Adamu tafanga. Wangi? Kyogamba Adamu tafanga. Nze nayogeddeko oba nayogedde na muzimu wiiki 2 emabega. Nze Adamu bamumbikira dda myezi mukaaga kati. Bannange. Ate gw'okubanga yafa nga saamanya. Ate kati gweyogerako naye wiiki 2 emabega kitegeeza gyali. Gwe tomukyekingako. Ate kati nkyekingako waki nga bamumbikira. Anti ngamba gwe obadde tewafaayo nagenda kulaba gye bamuziika. Bwe baŋŋamba nti yafa. Aye nandikozeesha abantu bafanga bulijjo kati neemalako nnaku essaawa zino nkeera mu bbaala nsula mu bbaala. Bambi waali badde omukyekingako. Ngenda gendayo mukyekingeko nvaano ngenda genda mukyekingeko. Sapaako nga kitegedde ngenda genda mukyekingeko. Naye ku makya kuno ssaawa emu oli mu bbaala? Ku makya kuno ssaawa emu okyali mu bbaala bannange? Emmanyira kyogala teteza omwenge gwazimpa.
omanyira naye tuli kuki eggwanga lino likyalina alifuga saawa bwe ziti omuntu oli mu bbaala abantu bali mu kwekulisa jjukira Uganda Cranes yawangula yakobeemu ku 0 nti wulira nno ebyo olimu oli ali erikundi lyagenda kufa bakubuuza bbaawo obadde omukeberako nze yafadda yamutadde ali amukowadda endobesa omugiwulidde omukyala ali mu bbaala yagamba omwami yafadda kyokka mulamu we yagamba oli gyali mulamu ayagala kulaba ku baana be katulabe mwe muteesa mutya amanya nze Haji Kasulu Rashid Mwambeka Kabowa naye kakati byesitegedde abaana Katonda agenda kubalaba atya kubanga Katonda ejjukira ayagala kulaba baana kati ekyo ekizibu ki naye kakati olwo adamu olana nze labi nsobedde aga tibuuno byensobedde ndi Haji Kasulu omwana wattu era alabye nnyo okulwala obulwadde n'atamanya baana be gye bali kubanga omuntu ng'oyo akumalamu amaanyi olaba omukulu asula mu bbala ate nga ddala gwemanyi yalina abaana bo kati ebyo tukoze tutya singa tubaye tutegedde ebbaala weeri obudediyo ne yali muyambyeko netuukirira ebbaala netumanye abaana bangi ne bamukwatira awo netumanye abaana ba munne gye yabatundu oyo omutamivu atyo kuganda tetinaafonyeka bowa webale omusayi gwa Yesu kwamira Godfrey ndi musozi gwa Kabaka ery'obujumba sese munnange omwami akimanye nti n'abaana baalina ndowooza yawasamalaya taata nange bwe ndowooza nze ambasada wa Liverpool taata Anita ndi munyendo mukungwe yesebo bannawe abakazi beetaaga kusengejja nga tonnamuteeka mu maka kituufu ono kanyika embuukiikwa wano kiwoko yesebo oyo ateekwa kuba omwami we yamuloga asuubira yamuloga ng'alina abalala bannange tuyasemya swangule nkugambye bannange makono nze ambasada wa Big Talent Pato mugambye omusajja talina mukazi bannange omukazi maka buno obudde nawe omubuuliza nti buno obudde ng'ali mu bbaala kyokka omusajja ali mu kufa mbu yafadda nkugambye yamubise dda ono Salomo Steve ndi ono kabeere Semuto naye Maka omanyi nti tugenda okufa ng'abantu abamu mu maaso ga fadda nkugambye nga twafa dda naye Uganda ani agifuga ddala ani mutuufu yakulondebwa nkugambye kubangaerako dda n'abasika ali mu kwekulisa tugambe ennaku oba yeekulisa ebintu binsobedde nkugambye